ngeri y'enjawulo, konvoyi y'amaanyi, konvoyi nnene, ate nate tugenda kubeera nga tutambulira ddala mu mbeera eyo okusobola okulaba nga olunaku olwaleero tuluweesa ekitiibwa ekirusaanidde mu mbeera eyo. Nja kusaba tukolesa akantu kano akamyufumyufu kano ka red carpet, tutambule nga bwe katambula kajja tuggusa nga katwala gye tulina okutuuka mu bitiibwa byaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Dear graduates, we are celebrating the 12th graduation of Excell Vocational Training Center, and in a special way, this graduation is proudly brought to you by the administration and the Board of Governors. We shall be having these and more of these functions in the other years coming. Bashik abenjawulo, omugenyi waffe omukulu atuuse, ba principals, ba director, tusanyuse okubalaba. This means we cater for all levels. Down in the second table we are having UBTEP and their entry requirements. That is to say, business and technical courses, where we have diploma, certificate in journalism, catering, plus national certificate at technical level and junior certificate at technical level. When we come to ECD, we are having CC, that is a certificate in ECD and CEC. All these groups of entrants are all examined by the boards which I had listed before. I have listed down in this report the assessment bodies and the general academic performance. As you will pass through, you'll be seeing it. Now, this institute participate or take part in academics. The institute also participates in co-curricular activities, which include football, netball, volleyball, music, dance, and drama, as you are going to see these people who are ready on our stage. The administration. The institute is managed by 71 employees, that is administration, teaching, and support staff working hand in hand with Board of Governors. The administration comprises of the following: the general principal, principal administration, principal in charge of vocational training, deputy principal in charge of supervision, academic registrar, dean of students, chairperson, academic board, bursar, institute secretary, cooks, wardens, matron, nurse, and security officers. Achievements. Through all successive strategies laid down by the board, the administration, the institute has managed to achieve the following goals. The institute has attained another piece of land within Kalule village, where we have constructed a well-fenced boys' dormitory to ensure security. The institute has managed to put up more permanent structures. We have managed also to sensitize the nation about the importance of vocational education. The institute has attained UBTEP Center for Technical in addition to the Business Center. The institute has also restored hope in people with disability and other stigmatized youth through career guidance and counseling. That forms part of the school program, and this has helped many disabled students to join the institute to acquire skills like journalism department, hairdressing, and many others. Full and half bursaries have been given to the needy
people in all courses. However, we are having some challenges. In inadequate funds, the institute has a big number of needed students who joined through full and half bursaries that require a lot of support in scholastic basic needs. Lack of enough computers, yet it is a compulsory subject to all students in all courses. Lack of school truck to subsidize on the transport costs in the day-to-day operation of the institute. An appeal now. An appeal goes to the government and through our chief guest, donor communities, NGOs, other institutions, well-wishers and friends for financial support. Future prospects, we are planning to construct a permanent fence at the institute, finishing off a storage building that is first and second floor, and the institute intends to buy an extra piece of land for agricultural production that will cater for food security of the students and staff. However, I will continue to appreciate the administration of Excell Vocational Training Center extends warm appreciation to the government of Uganda, especially the Ministry of Education, for encouraging and supporting vocational education. We also extend our appreciation to the entire staff of Excell Vocational Training Center, our parents, church organization like Medina International Agents, the Islamic Republic of Iran International, Source, Unbound, Baila, Compassion, and many others. For the supportive empowerment to our students in acquiring skills and enhancing vocational training achievements as our goals. More so, we would like to thank the area authority of Ruwero District, residents of Kalule Parish, well-wishers, the tutors and support staff of Excell Vocational Training Center for their overwhelming support, guidance, public relation. Finally, we thank our chief guest. Olw'obudde nti omugenyi ayanguwa nyiiza obutasobola kubamalayo naye mwenna munzikirize mbaanirize mu kifo kino ate era ku lunaku luno olw'amatikkira g'omulundi ogwokubiri nga ogw'okumi-n'ebiri nga tutikkira abayizi mu mitendera egy'enjawulo. Njagala kubasiima buli muntu akkiriza okujja olwaleero n'abeera omujulizi. Njagala kwebaza abazadde abagumye ne beerekereza byonna ne baweerera abaana bano basobole okubeera ab'omugaso. Ate njagala kwebaza abayizi bano si be baatandika bokka naye abalala baalemererwa olw'embeera ezitali zimu. Nze nno njagala kwogera ebigambo bitono naye sisobola butayanjula abantu basatu ku staafu yange. Nyinako principal wa vocational training Mwami Steven Bajjabayira, nsaba obubire ku bantu. Nyinawo mukyala Winnie Komuhanji, second deputy director in charge administration, nsaba obubire ku bantu. Ate njagala kwanjula first deputy director Aisha Mwanje. Ono Sebo Supreme Mufti omugenyi waffe omukulu njagala mubanjulire. Ono ye mukyala gwe nnina gwe ngamba nti President Museveni gwe yampasiza eyali omugenyi omukulu ku mbaga yaffe. Era tunaatera obayita okujaguza emyaka 20 nga tuli mu bufumbo bwaffe. So sisobola butamusiima kubanga buli kyenkoze nkikoze naye. Twasookera mu bibaate nansana nga ndi naye okutuuka leero tuzimbye ebizimbe byonna bya institute tukuze buli we tukuze
nga tuli wamu. Nolwekyo Aisha mwanje njagadde mwanjule mu nyanjula ey'enjawulo. Mwebale nnyo era musiima. Omugenyi waffe omukulu, ekigendererwa kyaffe ekyolwaleero kwe kukakasa ensi nti emirimu gy'ebyemikono gye gisinga. Bwe twali mu COVID, gavumenti zonna mu nsi yonna zaggalawo aboogera oluzungu ne zigamba ne bwe wamala P7 sigala ng'ogasa ensi kasaba nga wasoma ebyemikono. Be baasigala batambula, be baasigala bayimirizaawo ensi. Naye abantu kikyatulemye okutegeera nti zino ze mpagi kwe tulina okuyimiriza ensi n'ekyuka. Ekigambo nyina ekigambo kyenjogera ennaku zino nti abalwana abaana bamwe basome oluzungu. Mwaka oguwedde nyina omwana wange bamutikidde top ne bamutikidde kwogera luzungu. Kati gwe omuntu omukulu okyalwanira kino oluzungu? Lwana kubaako ekyokola. Oluzungu lwo teruna kyekuyamba nga mu nsawo weereere. Yiga emirimu mu kifo ekyokuba nti onoonya emirimu bakuwe. Twagala otandika emirimu. Ensi zikula batandika mirimu, tezikula banoonya mirimu. Ffe wano Excell tutendeka bagenda kutandikawo mirimu. Era ne bwajja nakolera ewuwo aliyo kiseera anoonya capital. Nolwekyo bakadde bange njagala kubeebaza mwenna baweeredde abaana bano. Njagala kusiima radio ze tulanze nazo ne mutegeeza abantu ebintu bino nga tukulembeddwamu CBS. Njagala kwebaza Madamu Winnie, omukyala ayitibwa Winnie ne tiimu yonna, Mwami Kasozi, Mwami Alex n'abalala badde mbanyonyola ensonga za Excell n'ebyemikono nga bazitwala nga kikulu. Kale ekitulese wano leero kwe kukakasa nti omulimu gwe tubadde tukola nammwe aba CBS ne radio endala okuva mu Busoga, okuva mu Mubende, radio ze tubadde tukola nazo ne TV ez'enjawulo okubeerawo nga muli bajulizi olwaleero. Omugenyi waffe tutikkira abayizi 9. Abayizi 9 basomye emisomo egy'enjawulo ku ddaala erya diploma ne certificate. Bino bye njagala okusembyayo. Abalowooza nti omuntu okuyita mu first grade oba second grade nsobi. Era bw'ogenda mu saluuni, mukadde wange Supreme Mufti bw'asindika emmotoka mu garage bagikole, agikwatako tebamala mubuuza nti wayitira mu first grade oba second grade, oba weetaaga bukugu bwe bwokka, ebisigadde tolina kye weetaaga. Nolwekyo njagala kubasaba abalina ebirowoozo nti omwana simanyi tiyayise bulungi mu byejjeemu, muleke tuwa abaana obukugu, tuleme bapika by'amawanga gatali gaffe. Muganda wange, mukwano gwange gwengenda okwebaza nga maliriza, Iran bw'otuukayo ewaabwe teboogera luzungu, naye emu ku nsi engagga Uganda gyetasembere na kusembere mu bugagga, boogera mu lulimi lwabwe oluzaalirwana, naye muli mu kulwana mwogera oluzungu. Kikyamu tuwa abaana ekiseera tuzuule ebyo bye basobola okukola. Nolwekyo abazadde abakitegedde mbebazizza. Tutwala abaana bamaze senior 4, ne tutwala abamaze P7, ne tutwala abamaze senior 6. Weewo nyina abatamala P7 nabo tubatwala. Ne bw'aba tiyasomako, abakulembeze wano wensinzira okubasaba mutegeeze abantu nti gavumenti bano abantu yabateerawo dda program, basoma nabo ne baweebwa amabaluwa ne babeera ab'omugaso eri obulamu bwabwe ate n'ensi yaabwe. Muleme kweka baana. Era ku ekyo nsembyayo abagamba nti abagenda mu by'emikono be b'amagezi amatono. Nyabo omugenyi waffe omukulu ne mukama wange Supreme Mufti, omuntu ayogera ebyo yagamba director ndeese omwana wange w'amagezi matono, nenjagala ayiga obwamakanika bw'emmotoka oba njagala ayiga eby'amasannyalaze naye amagezi ge matono. Mwana gwe owulidde ebikulema wano nga biganye. N'omubuuza muzadde, omwana ono bw'anaamala okkanika emmotoka ow'amagezi amatono, gwewamanji onoogituulamu oba tootuulemu, n'ogamba kiki ekiri mu ggwanga, onoomuyita okuwayalinga ewuwa nga amasannyalaze ogeetaaga oba toomuyite. So njagala kusaba ne bannaddiini, ba Reverend, ba Canon, mubuulire abantu wano ensi weeri.
mwenna abatudde wano mwambadde ffe tubatungira mujidde mu mamotoka buli kyemuliko wano nakutte peeni ffe tugikola akutte olupapula yeffe kale mu nsi abasigadde abatakola bino mukola ki nolwekyo njagala basaba tukyuse endowooza tukyuse eggwanga tulekeraawo kugamba gavumenti nti etumye emirimu wasoma ki gavumenti kyeyagala fe wano kyetuliko gavumenti tekumangako omulimu beera omutunzi tulabe otofune bakasitoma ogeera n'ogula buli kintu tolina kyotunda okedde mu saluuni ogenze mu galagi ogenze okuza engoye olunaku luzibya ofulumya bano bawadde sente tolina kyogenda kubajjako kubanga gwe tolina kyebeetaaga gy'oli nolwekyo mikwano gyaffe twagala okubasaba tukisendowooza yakumaliriza n'okwebaza staff byonna byemukoze okutuuka leero asigala asasulayo ebitonotono ebimuyamba okumutambuza okumalako omwaka nenga school fees gibeera $50,000 bebamu kubagenda okutikkirwa wano olwaleero nolwekyo bwe mubanga mutuzigidde yonna gye mutusigidde ekintu bano abaana beetaaga okuyambako tubayambe ekirala tutuuka mu biseera ebiramadan abaana bano abamu ne babulwa engeri gye banaasiibamu n'okusiibulukuka kubanga famire tizenkana nolwekyo njagala kubasaba ayina wasobola okusuula omukono otuyambe njagala kumaliriza nga munzikirize bansabye era baŋŋambye mpite ow'ekitiibwa ennyo era gwe njagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo olw'okukkiriza okuyitibwa kwe najja ku ttendekero lino erya Excell Vocational Training Center sebo Supreme Mufti nze musajja we Shafiq Mwanje oba olyango obadde ompulira naye sobola butanjula kirabo kyenfunye ekipya omwaka guno olw'emirimu gye nkola nkirangiridde bakiŋŋambire nga sinnaba kituukako nemanyinda kituukako Rotary Club yannonze ku lwokusatu ŋŋenda kuweebwa award mu abo abasobodde okusapootinga n'okuwanirira eggwanga lino Uganda. Egyo emirimu ngikoze olw'okwewaayo Supreme Mufti nga bondaba mugenyi waffe nga bondaba nkola obutabumula namwe abawuliriza abatulaba n'abatudde wano enensi tukyagenda maaso n'ekyemisana tukyagenda maaso n'ekyemisana yes okay era nga ndi teacher nze nkukuze mu kusomesa bwa nasale I'm a teacher and I'm proud of that. mu byobadde osoma kusomezebwa kyokubadde nako okutuuka olunaku ebyokusomezebwa biba bingi ekisooka obuzibu bwa fees nabo bukunyigirizaamu n'omisinga like lectures naye nebaza mukama ate natuuse nempanga ogenda osomesa bakusuubiremu ki bengenda okusomesa bansubiremu bingi kubanga ndi teacher ayagala teacher ina love teacher abeera happy all the time. Yes. Amanya ogambye ani? Amanya nze Nakasimbi Joanne from Excell Vocational Training Center. Amanya nze teacher Nantanda Sabina era nga ndi musomesa ate nga mbadde muyizi ku Excell Vocational Training Center Bombo Kalule. Nebaza bazadde bange okumpeerera ne malako koose eno kubanga tebibadde byangu sente nga bw'omanyi tebibadde byangu naye kati nga ndi musomesa nsuubira okukola obulungi kuba njagala abaana bazadde bange nabo ne bampanyira kuba baali bakyagala. Amanya ndi Ecos Michael nga mbadde nkola kosi ya masanyalaze kyenjizeemu nsomya amasanyalaze bulungi nga nsobola okuwayalinga ekizimbe ky'omuntu nenfuna akasente akambezaawo kuba kyo director kye yatuteekamu kyo kyamaanyi kuba kituwerera kitufunisa akasente akatubeezaawo so ku lwekyo twebaza essomero olw'okutubeezaawo. Temuyokya ebizimbe by'abantu ate tusobola kwokya kizimbe ky'omuntu kyonna okusinziira ku bukugu bwe tulina kuba ne diet yakikonyemu sitamu.
okusoomoza kwe tubadde nako osanga nti waliyo ebyetaago byotalina nga byakusika busisi embeera tekolaki embeera si nnungi kale nga ebintu tobifuna bulungi naye era mukama asobozesa netukolaki netumalako ozaako ki saawa zino ngenda mu field kuyiriba kuba ensinga yo yetaaga bayiriba amanya gange mpitibwa Musota Emmanuel nga mbadde muyizi wa Excell Vocational Training Center Bombo Kalule. Kosi yange gye mbadde nkola ya motor vehicle mechanics era kati nakakasiddwa nti nsobola okukanika emmotoka y'omuntu yonna situation gy'eba erimu. Level gye nkoze DIT level 2 era nayise bulungi. Ali eyo kyeki ekyo kyoyogeddeko kyeki DIT level 2 for tukola theory as exams netukola ne practical certificate diploma certificate 0. Okay akati okwongera ku bitabo byokyogerako